MC Cats naye alekulidde emirimu gya TV era nga kadde konna mujja kuba nga temukyamulaba ku NBS. Baniriza mwenna abali ku NCK TV mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya? Katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi era nga bwakedde bulungi. Lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa Kutaano mwaka 2024. Awo nno wetugguse n'amawulire ag'enjawulo naye nga nkugamba kimu nti bw'atana subscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde byonna butereevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Amawulire agaliwo era gali mu nkuubo era gatambula ga mwana mulenzi Edwin Katamba abasinga obungi gwe mumanyi nga MC Cats. Ono nno akoze nnyo ku TVs ez'enjawulo era bebeemusi abasinze oba essaawa ya kakati ffenna gwe tusinga okwenyumirizaamu era gwe tumanyi nga King of the Mic. Naye amawulire agaliwo gali nti ayagala kuba ng'alekulira emirimu gino egy'oku TV mbu abeeko n'ebirala by'akola. Era ng'okukakasa kino ne mukwano gw'enfanfe Douglas Lwanga, oyo mufanfe we era bazirunze wamu ebbanga ddene era buli omu akyogerako. Douglas waabagamba nti MC Cats y'omuntu abadde ng'amwagaliza buli gy'alaga, nti bwe yali ng'alina w'akola before nga tanajoyininga NTV, yakolanga program bagiyitanga Is It Exposed, yamugamba nti vaayo eyo jangu eno, n'amuyita ku NTV. Bwe yava ku NTV n'ajoyininga NBS era mbu n'amugamba nti brother, eyo baba bakusumbuwa jangu eno, era n'amuyita ku NBS ne batandika okuba nga bakola wamu ku After 5. Nalabyeko nga mmaze okikonfaminga nti omukulu Edwin Katamba abasinga obungi gwe tumanyi nga MC Cats nti emirimu gye TV yandibanga agimaliriza omwezi guno oba agenda kuba nga agimaliriza omwezi guno, ebya TB abenga abyawulira nti waliwo emirimu emirala gy'agenda okuba ng'akola, naye nga jjukira nti ali mu kakuyege w'okuba nga sensitizinga abantu ku kawuka kano akaleeta omukenenya. Era ensangi zino yaggulawo puroguramu awo ku YouTube nga puroguramu eno bagiyita How I Got HIV AIDS. Eyo gyasheyaringirako experience ye ng'omuntu ate n'okubaako nga agezaako okuba nga sensitizinga abantu okwewala stigima, ate n'okuba nga ayigiriza abantu engeri y'okuba nga beewalamu sikakubanga ate nabo bakola ki, bakwatibwa akantu kano. Bagamba nti okwerinda si buti, okwerinda si buti, so nti agezaako, simanyi oba agenda kuba nga aconcentratinga ku ekyo, simanyi oba agenda kuba nga aconcentratinga ku ekyo okubeera nga asensitizinga abantu mu ngeri emu oba ey'enjawulo. Jjukira ayina ebitongole by'akola nabyo bino naddala ebiyamba abantu abalina akawuka akaleeta omukenenya. So tomanya MC Cats aliso oba nnyinza okugamba nti ali creative nnyo, abeera n'ebintu bingi nnyo by'agezaako okukola, so kyemanyi nti tagenda kutuulira awo, ajja kubaako n'ebirala by'agenda okuba ng'akola. Naye nga yo emirimu gya TV kirabika ayagala kuba nga agiwummulamuko. Waliwo okubaako oluusi n'owummulako wano eno nga mu kamera tobeeramu wano ku TV, naye ng'oluusi oba oliawo walina puroguramu endala gye bakuwadde ng'osaavinga mu kapasite endala, awo simanyi, naye nga yo ssaawa yonna
MC Cuts muyinza otaddamu kubanga mulaba after 5 oba nga mulaba naye gino egya MC ndowooza simanyi eba najja agenda kubanga agiwuumula gino egyokubanga no MC ku functions biki egyo nagyo simanyi oba agenda okubanga awuumula nagyo awo siri sure naye nga ye essaawa yonna ajja kubanga microphone agiteeka wansi abe nga aconcentratinga ku birala essaawa eno agamba nti abadde ayagala platform agirekereko abalala n'enjiri naye agisobola ayinza okusalawo n'agamba kambuulire enjiri oyo MC Cuts alina ebintu bingi ali so talented mukama nti yamuwa oba yamublessinga ne talents eziwerako so ayinza okusalawo n'agamba nti oba mbuulire enjiri naye agisobola ate abuulira abantu ne bajja ye MC Cuts so naye ndowooza ayagala kubanga ate microphone agiwumuza wansi oba alekereko abantu abalala ba MCs abalala nabo batwale ekintu mu maaso naye ono yasigala king of the mic ekyo kyo tekirimugibwako ye king we microphone waneno mu ggwanga Uganda ekintu akikuba MC Cuts ye ekintu yakitegeera amazima kkiriza obagaana ye ekintu kyamukkiriza yakitandika buto yagamba nti yakitandika ng'akyali n'atandika okuba nga ate atoloka no mu masomero agenda akikube era ekintu ne kigenderayo infact atera nnyo okukyogera nti munnange nze ewaffe tetwali baavu naye nayagala nnyo eno endongo n'ennemesa okusoma ti ffe taata wange yali ayinamu nti era taata wange yatuuka n'okunkyawa lwakuba nti nagaana okusoma nenjagala ebintu by'endongo eno nti so taata wange nankyawa kyamutwalira obudde okunziriramu ti so ewaffe tetugamba nti oba tuli baavu nti nedda twali tulinamu akasente nga weekali waliwo ekigambo kyatera nnyo okozesa nti taata we yasooka okuvuga awa motoka bagiyita batya mu Kampala mbu eri expensive so atera nnyo okweyogerera ebigambo ebyo nti naye nayagala nnyo 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 endongo nennemesa okuba nga nsoma so ekintu bambi MC Cuts ndowooza ye alaba nti level kwakitadde n'okuba nga agezezaako okuba ate nga akitambuza ebbanga eryo lyonna byafunyeemu abifunyeemu nti ke kaseera oba oliawo platform agiweko omuntu omulala akoleko ebirala nti obudde butuuka n'alima agonda n'alima ewagonda naye akola ki atuuka n'akoowa n'agamba kadde katuuse tuddeyo eka so ndowooza MC Cuts naye agamba nti kyenkoze nkikoze mu entertainment industry abanjagala banjagadde abatanjagadde sisuubira nti balinjagala mu maaso eyo ate sikyatteeka nti balina okuba nga banjagala nti so ke kaseera mbe nga nteeka ebikola wansi mbeeko n'ebirala byenkola oyo ye mukulu Edwin Katamba aka MC Cuts the king of the mic ye munange ekyakoze agamba nti akikoze enough is enough nti kekadde abeeko ebirala byakola yes omukutu guli gumu gwokka NCK TV gwatanaba kuba ng'osubscribinga ke kaseera obe ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde butereevu amawulire nja kuba nga ngakuwa era nja kuba nga ngakutuusaako wona wooli wona weesinzidde gwe teweerabira kuba ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde butereevu sigala naffe tujja kuba nga tukomawo tovaawo.